tugenda kuyeekera obulimba obugenda mu maaso mu baddugavu nga bubagamba nti temufaayo ku bintu byansi. Mukolerere obulamu obujja nga mumaze kufa obutaggwaawo. Omuntu yenna abuulira ekintu eky'omutemu, bananga abatemu bali ku situuti za Kampala, mulaba abatemu bali ku bituuti by'abantu, abatemu bali mu mizikiti ne mu makanisa, abatemu. Buli abulira nti bino ebyokunsi tubyesonyiwe. Laba omutemu, laba omutemu. Weesonyiwe ebyokunsi, toli wansi. Weetegekera obulamu ng'omaze okufa, obulamu obutaggwaawo. Omuntu oyo mutemu, omuntu oyo mutemu, omuntu oyo mutemu. Tebuliyo. Nosanga ekyo nakyo tujja kituukako. Nosanga omuntu ng'ali ku nsi asula mu kayumba akabi, talina waakubeera naye ng'agamba tewali buzibu, kasita nze nina Yesu, nze tewali buzibu, kasita ngenda mu ggulu. N'omubuuza mu ggulu waliyo ki? Tugenda kuvugira emmotoka ku nguudo za zaabu, kyokka nga n'akapiki ku nguudo z'ebinyaka kyamulemye okuvugirayo. Yeetegekera mmotoka mu nguudo za zaabu, sooka otulage kovugira mu mmotoka ze gundi mu nguudo z'ebinya, kyokka ettegere gy'ogenda okuvugira mu nguudo za zaabu gasiya. So eyo enjiri nfu. Enjiri nfu. Akubulira enjiri eyo mutemu nnyo. Enjiri eri mu ekereziya mu kanisa nfu mu buli sinzizo lyo. Kugambye laba abatemu mu maganduula, laba abatemu ku bituuti, laba abatemu mizikiti, bategekera abantu obulamu obujja nga bagenze mu ntaana, nga bodi bwe batuuka nga balwadde bagenda mu ntaana balwana bwezingiriro obutagendayo. Abatemu wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero, nkubuuzako nti wasiibye otya, afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala, asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nnyina Musumba va mu Busibe Ssennyonjo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ebigambo naye bingi ebiriwo kumbuulira ne kunjigiriza naddala ey'abasumba. Waliwo omusumba omu agamba nti oba obuulira oli bw'ajja mu woofiisi yo ng'ayagala emitwalo 2 agende bamukuula erinnyo, tomusabira muwe 2 bw'oba ogiyina agende bamukuula erinnyo. Naga nti bw'oba olina omusango mu kkooti, funa looya mugende mu kkooti, todda mu kyaki kusaba lunaku lulamba nti Katonda agenda kukola ebyamagero. So Musumba Ssennyonjo va mu Busibe agenda sooka kubuuzeeko, tugenda tutandika okwogera ebigambo naye Musumba tukwaniriza. Kati bwe bajja abantu nga 2 nga buli omu ekizibu kye kya mitwalo 10 nga 15 abantu 2 oba ogenda kikola oti? Awo simanyi naye yagamba nti kyoyina obanga okiyina olyenjala emuluma olina omutwalo tomusabira ssala mu omutwalo agenda. Enjiri nnungi efaanagana ng'emmere. Emmere olwaleero bw'olya akawunga ne kakuwoomera nnyo tekitegeeza n'ekyogenda kali. So kati abantu ab'enjawulo tulina okubikulirwa okw'enjawulo. Era buli omu okubikulirwa kwalina kubeerako kyekuzimba ku muntu bw'okuwuliriza, naye era waliyo n'okulala nga tekufaanagana n'okwo nako nga kukola ki? Nga kuzimba. Era ebintu ebimu mu njiri ffe tubirabanga obubi. Omanyi bw'oba otambula, buli muntu yenna bw'oba otambula obadde omanyi nti obeera n'obubi. Obubi as in feces obeera nabwo, naye obwetaaga? Tobwetaaga. Naye omanyi ng'olinya ne taxi noyambala n'okuba n'ekikalu oba n'obakombine, olaba omukyala nga yambadde bulungi blouse ennungi akoze akaviiri naye ng'alina obubi mu lubuto. Kituufu. Era ekyo obubi obwo kituufu aba tabwagala naye abwetaaga kuba bwe butabeeramu atajja kusogonyoka. Aba tasobola kufaananika oba tosobola kumugumiikiriza. So obubi bw'otayagala bwe bufuula ate omuntu okufaanana omuntu osobole okumutegeera nga bwakola ki? Nga bwali. So abantu abalina ebizibu eby'enjawulo na biki bye bayitamu ne gye balaze bakwatibwa batya oba batya, buli muntu wa ddembe okutambula nga bw'ayagala kasita kibanga tekimenya mateeka. Naye wabuuzizza abantu Musumba? Muli mutya abatulaba abatuwuliriza? Omanyi bwe bwangambye nti tugenda kubeera ne interview ku midiya eno eyakabye ennene bweti. Nasuze mu ngatto kati nzize nga nesunga kujja kubabuulira ebintu ebikulu, kubajjamu bye babawunzizaamu. Abantu balina ebintu bingi nga bibawunza bibaze eno bibaze eri. So naze neetegese tulina njagala kubyogera naye nga mbagala nnyo nze Ssennyonjo bwe bayita va mu Busibe
gwe bawayiriza okubeera Joseph. Wali ejjako? Saali ejjako. Kiringa ezirugazo gimanyi. Gimanyi era ku muti. Ku muti. Kati bwogenda n'ogijjako oba otemye muti. So oba otereza muti kuguzaayo ku ngeri yagwo entuufu. Sobola okula obulungi. Okubula obulungi. So nze naliwona buwonyi. Waliwona buwonyi. Naye nga mwebale nnyo okutufollowinga mwenna. Musumba, tulaba enkyukakyuka mu mbulira y'enjiri. Era ng'abantu abamu ndabye bangi nnyo ku mikutu okwo nga bakkiririza kati mu byewabuulira edda mbiraba nga babikomyawo mpola mpola. Ekisooka bakkiriza nti Katonda si ono oli owa Isirayiri eri mu kulwana. Yono gwe waba bagambanga. Waliwo abatandise okikkiriza. Bayitirivu. Okay. Era waliwo n'abakkiriza nti eddiini zanjawulo ku Katonda nabo batandise okikkiriza mpola mpola. Olowooza kiki ekibitandise okubakkirizisa kati nga walibuulira dda? Buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo. Ekiseera ky'ekintu bwe kiba tekinnatuuka kibeera tekisobola kukola makulu, naye bwe kituuka ayinza kankubuulire, nze ngenda okutandika obbagamba bye mbagamba, si nze nabitandika. Nze natuuka nenzikiriza bukkiriza. Wazi wali mulokole naawe? Nali mulokole. Kati kiringanga omuntu ng'oli muddugavu nga weeyerusizza. Omuntu bwakusanga ng'ogenze okaddiwa osereba n'oddayo ku langi y'entuufu, tosobola gamba nti weekutuddeko obweru. Oba ozzeeyo obuziwa. Abantu bangi mu nsi abajja batutangaaza bajjajjaffe emyaka mingi ab'ebikula byonna, ngenda kuwaako abantu nga 3 ab'amaanyi abaabuulira enjiri nga tetusobola kujeegaana. Asooka ye Ssekabaka oba muyite kabaka eyatta abajulizi, eyatta abannanfuusi abali b'enkwe. Eryo erinnya oba ekigambo ekyo mukikozesa olw'obubuze. Njagala nkubuuze, kantwale ekifaananyi nti olina omukazi n'abaana, naye ng'omulina n'abaana, olina mwana. Kati omuntu najja ekiro nkulina omuntu najja ekiro nga weebase, ogenda okulaba anyumya ne mukyalawo. Enkeera n'osanga omukyala nga agenze wa neighbor oyo kuwolezaayo ngoye n'okufumbirayo emmere, omukola ki? Kati kyekyo mwanga kye yakola. Abantu bano bajjajjaffe abo abaali tebalina bwongo, abaayonooneka, abaanuusa ku njaga y'abannaddiini oba abeeru, ne bagenda ne bawuliriza omuntu gwe baakalaba obulabi, ne bamuwa ebirowoozo byonna, ne batuuka n'okulowooza nti kabaka waabwe gwe bataalaba nako, nti w'amaanyi okusinga kabaka waabwe ono, kabaka waabali abaza obuzi, mbu w'amaanyi okusinga ono kabaka gwe balabako. Nze ndaba yalina okugumiikiriza kungi oyo kabaka, Ssekabaka mwange. Tegeza teyalina musango kubasanjaga. Ate musango ki? Bwe genda ku bafuzi ennaku zino olabe, ogezeeko kyogereko bwogezi nti mbadde nteesa njagala oveewo, olabe gy'ogenda okumalira. Era nze mbadde ndowooza bwe muba temusobola kutegeera lwaki abantu abawakanya abafuzi kati lwaki battibwa, temulitegeera lwaki bwe muyita abajulizi nabo bakola ki? Battibwa. Nze ngamba bwe muba mukkiriza nti abo bajulizi, n'olwaleero abajulizi bakyali bangi, kubanga buli awakanya obukulembeze alina kufa. Na kati the same thing, yes. Kati bwe muba mwagala babeere bajulizi, nze mbadde ndowooza n'abafa kati bonna mubagatteko. Bwe bate busobola bagattako bonna mubajjeeyo, bwe baabe basawo bonna mubijjeeyo, muzimbe public toilets. Ate okuteeka mu lubu lw'abajulizi ndowooza paapa eri e Roma yakuteekayo. Kati paapa ajja gwe neighbor ava atya gy'ali n'ajja afugire ewo nawe n'ogamba bwe kirina okubeera. Byebyo ebituleetedde babuulira enjiri eno. Era kati n'embeera eyo bwetyo bwetambudde ku bantu ab'enjawulo. Kati oyo omulaba Ssekabaka oyo kye yakola ky'amaanyi. N'ebirala. Bw'omuwagira kye yakola. Kye yakola ky'amaanyi. Kati enjiri bwetyo bwezeekyuka.
Abaatusooka abalala kankuweeyo omulala. Muwulira omusajja jjajjaffe ow'amaanyi ennyo wano ayitibwa Nelson Mandela. Nelson Mandela alimu ebitundu ebi. Ekitundu kye ekisooka nkiwagira, ekitundu kye ekyokubiri sikiwagira. Nina akalowoozo nga sinagenda ku kye ngenda kwogera. Leero kabino katubiwe abatuula ne bafumiitiriza obulungi. Singa obeera n'omuntu nga zewuwo kubba kukwata mukazi we, simanyi lwaki njagadde nnyo example eyo. Kukwata mukazi wo n'omusanga ng'amutandikako, nze ndowooza engeri gye nkulabamu nga bwe nkutunuulira bwe wakula olabika omugwira obulaguno oluluma olu ng'omumiro ogututte. Akwata atya mukazi wo? Era oyeyaza okukwata omukazi Eva abeera mulabewo. Naye wentegeerera nti wayonoonese n'ebyomukazi wabivuddeko, kwe kulaba ng'ogamba eyazza okukwata omukazi nti kwata wano. Okitegedde? Awo mba nyonoonese. Yes. Mandela yasooka yali ali ku saidi ya muddugavu 10/10. Abatuwuliriza njagala bw'aba nga komentinga ateekemu obwongo. Si bya kupapa. Topapa. Eyasooka buli lwenkirowoozaako neeyaddako nga nabali bye yali alwanyisa baatuka ne bagamba weebale nnyo kyokola kyekyo. Sirabangako muntu yenna nga ayimiridde bwaki nga takyukakyuka ne bamaliza nga bagamba yoyo waffe. Tekibeerangayo. Era wempulirira nga bagamba yoyo waffe nga ntandika okunoonyereza kiki. Era ogenda okulaba nga waliwo kye bayita nkyerabidde bwe nnyinza okinnyonnyola. So oyo yasooka, oyo naye muntu w'amaanyi. Bwe tugenda ku muntu omulala, genda olabe Martin Luther, genda olabe ba X. So bino bye twogera just yokera bukezi ku makya n'olumwa. Bw'omala okuluma wategedde ebyafa ku mupiira ogwo gwakaggwa ogwa Africa. Morocco ne munne bana bagenda mupiira ne bagusalira mu ekibatawanyo okimanyi. Bye tubabuulira problem eryemu racism. Musosoze. Abaami baatuuka ekiseera ne batuuka ne bagamba n'okugamba nti ffe tuli mu Africa naye ekituufu kiri nti twagala kuvaamu ffe batubalire mu Europe. Bana ba Egypt. Twogera ku Morocco kati. Genda onoonyereze bulungi ng'ogenda kigambo ku kigambo mu byafaayo byabwe. Kwali kwawukana ku ki? Kwawukana mu ki? Munateekayo tebakulimbanga, genda onoonyereze emabega gye kiva. Abatutabula bali baagala kuva otuuka n'obeera omanye abaddugavu mulina embeera. Kati singa olwaleero njogera oluzungu olufu, buli muntu agenda kulowooza ndi musiru. Naye omanyi nti waliyo abantu wano mu Uganda lumu nawulirizaako abantu mu parliament bamemba baamu nga boogera oluzungu bonna bamanyi oluzungu. Naye bwe nafumiitiriza ennyo bwe nti nina abantu bendaba mu parliament ne ngamba bannaye parliament eno baagikunamira, mulimu abantu abayimiridde ne mubeeramu omuntu gw'otulira n'ogamba tulabye, naye ng'ekimuyisaawo ki? Luzungu. Kyatuyingira mu mutwe bwe njogera oluzungu olufusaazi no buli muntu agamba oyo byayogera bifu talina magezi. Just kwogera kati oluzungu ndumanyiimu. Naye singa nkubuuza akalinda minyira bakayita batya? Ko kamanyi? Nze nkamanya mu Luganda. Ate mbala kaso. Nayo njiwulira. Ojiwulira omanyi gyeri? Ebintu ebyo amakudde. System gundi mu Luganda akazigo. Bakubuuza ebintu ebyo kimu kimu mu luzungu. Sibimanyira ebimu nze ntuuka ne nteekawo kye njagala. Oli n'agamba tabimanyi. Kati obutamanya lulimi lwabali kijjawo kitya intelligence yange? Tekijjawo. Era ennaku ezo mbadde ndaba bano kati nga abayindi bachina nga batunda tebalina kye bamanyi mu luzungu boogera babuukabuuka. So comfortable nabo. Era ayogera n'ogamba ekyakoze kyekyo. So tuvudde ku nsonga ya njiri. Enjiri ensi ekyuka. Edda twayimbanga guno omulembe gwa kulokoka atalokose
yaswala era agenda mugenda. Naye njagala obbabuulira bannayuganda nammwe abalala nga muwulira olulimi luno, omuntu ku mulembe guno atagenda kutegeera busirusiru bw'amadiini, omuntu oyo ajja kubeera bubi nnyo. Kiddemu nkiddamu nti ku mulembe gwaffe guno omuntu ataazuukuke kutegeera bufere bw'amadiini alabye nnyo. Amadiini galimu obufere. Ataazuukuke kumanya bufu bwago, kubanga kati saawa zino nina ebintu awo mbadde nkonyeko ku racism olw'enjiri yali gyoyogeddeko ebuulirwa kati. Obusosoze kimu ku bintu ebitutawaanyiza wano, wabula kansooke nkakoneko katono akansiiwa tukajjewo. Lwaki buli kintu kyonna eky'omuddugavu kibeera kibi? Natandise okubuulira enjiri nga mbagamba ebintu ebi. Ekisooka nze ndi Katonda. Gwe oli Katonda? Yes. Ekyo mu kisevinge. Ekyokubiri Katonda yafa. Ekyo nakyo tukisevinge. Then n'ekyokusatu tusale amagezi okulaba buli omu wooli ng'ojingirira ebintu ebyo. Oli Katonda, Katonda yafa, buli omu asala amagezi okulaba ng'ojingirira. Woolifubanye okulaba ng'olina ky'ojingirira. Singa nali nsobola okutuuka ku jjajjange, naye ku myaka gyange yabeera taata. Aliwa? His Excellency. Abataata. Kati nze nnyingidde 58. Abataata 58 kati oyo abataata alina si 65. His Excellency. Kati nze ow'enkaaga oli bw'aba mu kiraano y'abataata. Kati singa nali nsobola omutuukako n'ali muwadde n'ali musabye akole ekintu nga si kya mu kamera, akkirize bannayuganda tutandike okujingirira buli kimu. Era ssebo President Museveni, waliwo ne kampuni eziregulating ebintu ebikolebwa. Ekyo nakyo nja kituukako. Ssebo President Museveni nkimanyi olaba era owuliriza. Tukusaba mu ngeri y'ekyama okkirize bannayuganda ng'otukavarinze kwabwe bwabikula eri abanene bategeerera bajja kukola ki, bajja tukusaba otukkirize mu Uganda mu mateeka tutandika okujingirira buli kimu. Bendowooza kujingirira, waliwo akokoyogeddeko aka regulations bakitongole bakitaani Uganda Bureau of Standards. Kituufu kubanga ekyo kituyamba okuba nti tojja tukolera byakunywa bitutte. Naye ate lwaki oli akoze bomu nebwatuka netta abantu 6 bamufulumyako eggulire nti yakoze kibomu ekikolere oba ekijingirire era ne bamukwata. Bwe kiba kikolerere nga kijingirire lwaki kyasse? Bwe kiba nga kyasse kiba kituufu bomu oba si bomu? Eba bomu. Kati lwaki temugiprovinga n'osigala ng'ojja bomu e Russia oba yonna gy'ogijje? Lwaki toddira eno yennyini n'ogiteekako? Omanyi nze njogera kati na taata oba jjajja byonna byali. Teekako kakoting mugibikkeko bubisi ebeere ng'enyuma okuteeka wano nga buli bwe bateekawo. Abaana bafulumye bomu. Naye ekyo sijja kiyingira mu kaseera tulina eddembe ly'okwogerako. Ate munnange kaseera keeko. Era mu ngeri y'emu lwaki tewali ddembe lya muntu buli kyolowoozaako? Eddagala lya wano waliwo abaana abakola eddagala. Kati gwe bwe wazaalibwa wamanya ebintu ndowooza bibiri. Omukazi bw'aluma olubuto alina okgenda mu ddwaliro aidha azaale bulungi oba bamusale. Tewaliyo kirala kusingakaawo. Kano kalowoozo. Abaana abafiira mu bamulerwa, bamulerwa bamanyi? Abaana n'abakazi abafiira mu mikono gya bamulerwa, n'abaana n'abakazi abafiira mu mikono gy'amalwaliro ag'ekizungu, namba ennene ey'abafu eriwa? Malwaliro gano ag'abazungu. Nene ati n'abagenda eri batini mu bamulerwa. Anti katugendere mu ratio. Tofaayo tukozese ratio. Ye ratio kyekyo oba namwe mujja tuyamba mu bimanyi sinjeza nabatuma obutagenda mu ssomero. Tukozese ratio.
kati bwe kibanga mu bamulerwa mu mwezi wagenzeeyo abakazi 20 omwezi mulamba nga tekufuddeeko n'omu oba nga kufuddeko ku 10 kufuddeko nga 5 batano e percentage banene nnyo mu bamulerwa kufuddeko nga 2 ku 10 mu bamulerwa tukolese ratio percentage eyo mu ggwanga lyonna mu bamulerwa percentage nga kufudde bameka 2 naye ng'ate bw'okozesa amalwaliro n'obungi bwago abagenzeeyo percentage y'abafu eri mu 5 ku bonna wawe tulina okuprovinga nti ate wewayitiridde okola obulungi ewamulerwa kati lwaki tetutandika tubuuze bamulerwa bano kyama ki kye mulina nga muli bakabi nga muli bamutindo nnyo kati ekibatawaanya mwenna abali eyo owulira ddala olw'okubanga nkujjako ekigamba nti liddwaliro no mulerwa owulira ddala Ssennyonjo kati ayonoonese lwaki ayogera ku jjajjaffe oli oba maama waffe oli amanye enkola eyo lwaki tetubawa busobozi ekyo kye bakola tukiyimuse buyimusa lwaki kyova olaba eddagala ly'ekiganda oba ery'ekinnansi wano lyateekebwako ekintu kye bayita habo bw'oyogera ekigambo habo medicine abantu balowooza ogamba eddagala erikoleddwa mu Uganda naye obadde omanyi nti buli ddagala mu nsi liri habo okusinziira gye likoleddwa kubanga njagala ombuuza eddagala ki wano nga balikola mu mpewo nga tebalijja mu herbs mpaayo limu balijja muki mu bino byennyini anti eriva e Bungereza eriva mu Bachina eriva mu Bayindi lyonna liri habo kati kino ekya habo tuteekawo kuvumirira naye ng'ekituufu kiri nti byonna babijja omwo bo olw'okubanga emyaka mingi baweereddwa chance okujingirira ne bakola ne litta ne bagenda nga batereezaamu paka werikwatayo kyova olaba olwaleero bakola eddagala erikola omusujja eriwonya omusujja naye era bakola eddagala eriwonya omusujja ate ne bateekamu akalungo akagenda okuziba amaaso blindness oba ne bakola akalungo akagenda okunafuya mu kuzaala nga tosobola kusindika kye bayita side effect so bwe kibanga eddagala lyonna liri habo lwaki temukkiriza lino nalyo nerikola ki ekyo kigazi naye tudde emabega ku nsonga bweti abantu ffenna abali mu mulembe guno enjiri gye tulina okuwulira efaanana etya abali mu mulembe guno enjiri gye tulina okuwulira efaanana etya enjiri esooka gye tulina okuwulira twagala tuggirewo ddala tugenda kuyeekera obulimba obugenda mu maaso mu baddugavu nga bubagamba nti temufaayo ku bintu bya nsi mukolerere obulamu obujja nga mumaze kufa obutaggwaawo omuntu yenna abuulira ekintu eky'omutemu bananga abatemu bali ku street za Kampala mulaba abatemu bali ku bituuti by'abantu abatemu bali mu mizikiti ne mu makanisa abatemu buli abulira nti bino ebyokunsi tubyesonyiwe laba omutemu weesonyiwa ebyokunsi toli wansi weetegekera obulamu ng'omaze okufa obulamu obutaggwaawo omuntu oyo mutemu tebuliiyo n'osanga ekyo nakyo tujja kituukako n'osanga omuntu ng'ali ku nsi asula mu kayumba akabi talina waakubeera naye ng'agamba tewali buzibu kasita nze nina Yesu nze tewali buzibu kasita ngenda mu ggulu n'omubuuza mu ggulu waliyo ki tugenda kuvugira emmotoka ku nguudo za zaabu kyokka nga n'akapiki ku nguudo z'ebinyaka kyamulemye okuvugirayo yeetegekera mmotoka mu nguudo za zaabu sooka otulage kovugira mu mmotoka ze gundi mu nguudo z'ebinnya kyokka ettegere gy'ogenda okuvugira mu nguudo za zaabu gasiya so eyo enjiri nfu akubulira enjiri eyo mutemu nnyo enjiri eri mu ekereziya mu kanisa mu buli sinzizo lyo kugambye laba abatemu mu maganduula laba abatemu ku bituuti laba abatemu mizikiti bategekera abantu obulamu obujja nga bagenze mu ntaana nga bodi bwe batuuka nga balwadde bagenda mu ntaana balwana bwezingiriro obutagendayo abatemu bali awo abatemu bali awo abagala ogenda mugulu mugende abagala ogenda mu bulamu obutaggwaayo mugende
saagala genda era bajja kuntwala byampaka saagala genda. So enjiri gye tulina okuwulira eveemu ekigambo ekigamba nti temufaayo ku bya ku nsi mwetekera obulamu obugenda okuddako. Omuntu akugamba ekyo dduka misinde mutemu mubateekeko batemu bwe mubalabanga mubakomintingeko nti omutemu. naye basajja ba Katonda abo. Ate kati nze ndi waani? Naawe oli wa Katonda? Gwe ndi waani? Ebintu ebisatu bye nasoose kugamba wagambye oli Katonda. Byerabidde. Naye wagambye gwe oli Katonda. Naye ne ngamba Katonda yafa nkuwadde ebintu ebyo. Byonna tetundaba bitemaatema. Twakatemako kiri ekyokujingira. Kati kitwale nti eno paati wano. Okiwulidde? Abatemu bw'olabanga omuntu ng'akubulira enjiri nti jangu onegatteko tugende mu ggulu, tukwate enjiri genda mu ggulu, sooka omubuuze nti gwogendayo nti ye, oyagala nange nkwegatteko tugende nti ye, mugambe naye ku nsi sooka ontwale gy'okolera opeeyo omulimu. N'ewaka ewuwo njagala otwale onsuzeeko ennaku ezi oba wiikisi 2. Bw'oba ng'onzikirizaamu mbeereko gy'okolera ondekera ebibyo ng'endeko n'ewakaawo okitegeeza ne mu ggulu tujja genda tubeereyo babiri. Nina wano omusumba omulokole yali anjiribye emisinde nga buli kyembuulira kyakwatamu n'agenda ankoleko effujjo. Mbu bwe yamaliza n'agamba owooluganda oyo tumusabira alokoka agende mu ggulu. Olaba onjiribya mu nsi kati tugende mu ggulu twetwala emisinde. Genda mu ggulu nze kangende mu Geyena kubanga ekirungi byonna tebiriiyo. Yakuyita na waaluganda. Kirungi byonna tebiriiyo. Gwe genda okebere. Byonna tebikola ki? Nja kiddamu enkya. Genda okebere obusungu abantu ababuulira enjiri bwe balina nga balabyeyo omuntu atabafaanana ne bwe balaba abafaanana naye nga aseeseetuka okuva ku biri bye babuulira abantu. Ne bw'aba taseeseetuka kasita abeera nga batwalako abantu. Genda olaba obusungu bwe balina. Obusungu omusajja bwakozesa nga abuulira enjiri nga alwanyisa omuntu ayagala okumuggyako obusungu obwo. N'abamu ng'alwanyisa musumba munne oyo wa mizimu oyo wa Illuminati. Naye ng'obusungu bw'ataddemu atadde ne ku TV sente abeereko gwavumi gonna. Bizinesi ewedde emirimu. Yes. Buli omu akola sente. Kubanga ekigambo business kitegeeza ekintu kyonna ky'okola ekirina amagoba oba ng'ekigenderwa magoba agalabika oba agatalabika. Obuweereza bwonna bwe tukola bukolerera kugwa. Bukolera losses. Simanyi. Tomanyi. Bakola sente mu business. Anti kyonna kye kiri. Gwe manya nti it is just a good business. Ate mu Uganda tewali teeka liraga nti ekyo kibi. Teririiyo. Nga bwe tutaliiyo teeka ligaana muntu kubeera musiru. So beera omusiru. Musiru ene time n'okola ebyekisiru. Tewali teeka. Kuleka n'otayaaya. Tewali teeka. Kujjako ng'ogenza ate n'oweebuula nnyo ne bakuteekako ekya public nuisance maybe. Ne uli waddembe okubeera omusiru n'obeera awo ne bagamba endiga mujje ne mudda wano. Tewali teeka likwata. So ku level eyo twetaaga okutegeera nti omutemu asooka yakubuulira enjiri nti weeteekera obulamu obwawa obutaggwaawo. Wali owulire ku kigambo kye bayita ennyimba z'ensi n'ennyimba za gospel. Obitegeera? Bw'owulira ennyimba nga ziyimba ku Yesu ezo ziba za gospel. Z'ensi zezirimu zikuba mu kiraabu. Mu kiraabu. Naye ate bw'ogamba mu kiraabu n'eza Yesu zikubayo mu kiraabu. Okay, bakamiliyoni baani abo z'ensi. Kati ba Livingston be ba gospel. Kati kamiliyoni bw'ayimba Yesu. Era eyo nayo baba bagitwala ng'eya gospel. Kati njagala ombuulire oba weebuuze. Mu nsi waliyo omuntu atakola bintu biyimbibwa mu nnyimba ze muyita ez'ensi? Ezo ekkanisa ze muyita enemy songs ez'ensi. Kubanga ennyimba z'ensi zoogera ku ki okusinga? Love. Zoogera ku love. Weebali ne butayongerako zoogera ku love. Waliyo ekkanisa etakola love? Nteriyo. Obwenzi nga buli mu makanisa. Ekyo yogedde kirala. Okay. Love is a positive word. Adultery oba fornication is a negative word. Tugendere ku love. Love bagikolera ddala. Era n'omuntu ku lw'eddiini eyagaana okuwasa oba okuzaala
ndowooza n'omuntu oyo aba yeetaaga kubuulirira addemu amagezi nga yamugaana okuzaala oba okuwasa nga bafaaza ne basisita gwabyogedde balaba n'empeta baba bafumbirwa Katonda. Kati ekintu ekyo gwe kiraba oti kibi omuntu okubeera nga tazaala tawasa kubanga Katonda nga kulwa Katonda. Kati anti awo neebuuza ekibuuzo, gwe obeera n'abaana bo nga babiri abalenzi wabakuza basomye ne bagenda bonna ne beegatta tubadde ku ddiini egaana oli bw'obeera n'abaana bo babiri bonna ne bagenda mu ddiini eyo etawasa etafumbirwa bonna ne babeera qualified mu yo ne bakula ne bayingira emyaka 5 ne bayingira 6 gwe taata waabwe osanyuka n'ogamba abaana bange kyekyo kye bakola kituufu nga bafuuka bafaaza gwe toteeka gwe kyotaddeko kyonna asalawo okufumbirwa Katonda tekirina buzibu tekirina buzibu bwe lwakyo tekirina buzibu gwe n'abaana bo mwenna muli bafu mubeera bafu tewaba kuzuukira mubeera bafu abawedde emirimu. Kati singa abo abasooka bakola ekyo gwe wandibaddewo otya? Kati bano lwaki balina theory eri egamba nti father ne sister tebalina ku ekyo tujja kibabuuza. Naye bwe tudda ku side eno omuntu yenna mu nsi ku mulembe gwaffe ategeere ebintu bino. Ennyimba ze muyita ez'ensi ntuufu nnyo ne mu kkanisa zibeeremu. Kyova olaba bangi abaziwala nawe batuuka mu mmotoka zaabwe ze zibeeramu. Nga musumba tazagalira ddala. Bw'abeera eno mu mmwe. Kati lwaki ababeera alaga bano abantu? Lwaki abaatulage? Ensonga lwaki tuze kubabuulira. Tewali munnaddiini atakola laavu. Okitegedde? Basinga bafumbo. Era laavu eyo abasajja be bayimba mu nnyimba, nze n'omuyimbi wano gwe neegomba era lwe ndi mugwako bwe nti alindaba. Ani? Waliwo kyempulira muli simanyi ne bwe ntandika. Omumanyi? Bade simumanyi. Genda omunoonyerezeeko. Juliana Kanyongozi. Iji. Okakasa. Gwamanyi. Gwe genda ononye. Abalabi bakusekeredde n'okusekerera. Keza ne watu bamanyi. Omanyi sijja kulinda. Omwana muwala. Mwana muwala ayimba laavu n'owulira nga weeyambudde engoye. Nenga ayimbye buyimbi. Ayimbye buyimbi. Ezo tebazagalira ddala mu kanisa. Naye nga ate baziwuliriza buli wamu. Genda okinoonyerezeeko. Naye kirala waliwo eddiini yonna pastor yenna oba father muleke pastor yenna oba reverend oba imaamu nga okusinziira ku ddiini gy'olimu nga sex gwokola wanjawulo. Abo balina bufumbo obutukuvu n'obutali butukuvu. Weebale nnyo. Kati obufumbo obutukuvu n'obutali butukuvu njawulira sex abeerayo abeera wa ngeri ki? Sex yesina ngenda mu kwawulira. Gezaako. Obutukuvu bwe bw'empeta. Tuve ku byeno byonna gye bamalira wa. Bamaliraawo. Ingi point yaabwe yeeyo. Eriwa. Awo. Wa. Mu buliri. Kati njawulira abali mu buliri nga butukuvu n'abali mu buliri nga bukyafu bo bakola batya? Ono laawundi zibeera mmeka? Nze njawulo teriyo y'amaanyi. Kiri kumpeta. Engeri gy'owomereddemu ne mpulira ddala. Kati okwegatta okwo kwe kumu obufumbo bye mukuliriza nti buno butukuvu buno si butukuvu. Emirundi gyonna nja kukiddamu ekyo tekiriiyo. Mu nsi teriiyo bufumbo butukuvu. Era balanga mu ekereziya bagenda kukatibwa mu bufumbo bwa butukuvu ku lunaku olw'Essande ngenda ku mwezi bweziti. Ayina kyayina kyonna eddiini bwe yali tennajja abaatuzaalira mu bufumbo bwabwe baatuzaalira mu bukyafu. Era kirabika. Kati eyo ndowooza yammwe. Obufumbo bwe mulimu mmwe bwe muyita obutukuvu bwe bufumbo bw'Ekingereza n'obufumbo bw'Ekiwarabu. Kati omuntu eyazaalibwa e Masaka n'otuuka n'okulega omutwe n'ogenda n'owaayo ssente bakuteekeko ekyuma kye baasaanuusa ng'oli mu bufumbo butukuvu. Ate ne bw'aba yasoma ebitabo abeera nga atabiraba agamba bwe bityo bwe biri. Otegedde? Ewa baprofesa. Mulina ebintu bye mukkiriza nga mubikkiriza just like that without questioning. Nasangako omusajja omuyivu ng'ayimiridde agamba abantu bali mu kuziika nfuufu mu nfuufu vumuvu
ttaka mu ttaka naye abasajja lwaki tukwate bikwate without reasoning baba bategeeza ki nkayitiddeko nga tukyali ku bufumbo gwe wava mu nfufu wava mu vvu kati lwaki bakyogera naawe n'oteekawo gutwe mbuye ne mala nkusanga kalambo kange nfuufu mu nfuufu nkusamba teke n'enkubuuza oba nava mu nfuufu oli yaŋŋambamu nti emmere gye tulya eva mu ttaka kyetuva tuba nti emibiri gyava mu nfuufu nze saava mu nfuufu emmotoka ogiteekamu mafuta yava mu mafuta Neka mbuze tolina contribution nemu gy'olaba ey'eddiini. Eddiini erina contribution y'amaanyi. Eddiini erina contribution kyokusinziira ku ggwe. Eyamba abantu kubonaabonera mu mirembe. Ekyo nze nkikugamba. Twanyumyamu luli ndowooza oba mwezi gwe. Eyamba abantu okubonaabonera mu mirembe singa eddiini kyeyaliiwo omuntu bw'afuna ekizibu oba embeera yandibadde yeerwanako n'atufuukira obuzibu. Nomanyi okusanga ogusajja ogukulu nga guli awo guli guti n'ogamba owange olyota tikisa kya Mukama Yesu amala n'oguyitako n'ogulekaawo nakubuulirako bwe abonabonera mu mirembe eyo gwomugaso gw'amaanyi nabuuza omuntu omu omukyala ng'abeera mu kanisa asaba nnyo ne mubuuza njagala ombuulire naawe kigezeeko ogendeko mu bantu abasaba ennyo naddala abalokola omubuuze ng'ali mu mbeera mbi omubuuze ku ggwe n'omugagga asinga mu Uganda ye kati tulina ani mu Uganda omugagga ennyo kandabe Bitatuule oyo si nnyo mpulira hamu kati ndowooza Bitatuule ndowooza bonna genda omubuuze omuntu oyo ali mu kanisa asaba roboteke omubuuze nti kuggwe ne Bitatuule ani asinga obugagga agenda kugamba nze nsinga obugagga akugamba ensonga kubanga nina Yesu kati oyo bw'atabeera ndiga amazima ga Katonda kyova olaba nzija nkikugamba omuntu oyo olaba abeera okay in the mind kye nakugambye nti problem emu tulaba ebintu but we don't reason olunaku lwatwala omwana okumubatiza n'okumukolako bakiyita batya mu Busiraamu nkyerabidde nga muwaayo abaana akika lwe lunaku omwana oyo lwe yafa lwe wamutta bwe mutwala mu ekereziya bamubatize oba okumutwala akakika lwe lunaku lwe yafa lwe wamutta teyadda ngulu era ensonga lwaki tuli mu lutalo lwakuddamu kukola ki kubakomyawo kubazuukiza tudde ku bufumbo obufumbo obutuufu mwawule obufumbo bw'Ekingereza bwe bw'empeta eyo gye mugira ne mukola obutimba bw'ensiri bwe baba bayonjeza obulungi genda okinoonyerezeeko ne muli ennyama ng'abagenda okufa enkya ne muwaayo sente nga batalina pulaani naye bw'obeera nazo nkiwagira muntu kirungi onyumirweko ku sente ezo naye ate tozinyumirwa mu busiru tozinyumirwa si busiru naye noonya ekigambo ekituufu kiri kiringa ekivvoola tozinyumirirwa mu butamanya oba oli mu Buyisiraamu okoze omukolo ogw'embaga ogw'okubagata ogwo muguyitayo mutya njagala okimanyi okoze mukolo gwa nika okoze mukolo gwa Kiwarabu si gugwo emikolo era obufumbo obutuufu mu Africa mufe lwe lunaku omusajja lwagenda ewaabwe bw'omukazi n'amugula oba n'amwanjula omuzadde n'abalaba omuzadde oba Mukatuliki oba Muprotestant oba Musiraamu n'akwata bye mumuwadde n'agamba mwebale baana bange ewa pasita weetaazaayo ki nga ow'ebutambala omusiraamu tasobola kufa buli muntu yenna muddugavu wano lw'ogenze ewaabwe w'omukazi n'oyanjula n'owaayo buli kye baagala kyonna ne bakukkiriza ne bagamba mwana waffe tukuzadde obwo obufumbo butukuvu bwabeera wampuruvinga wrong ajje ampe ensonga wana gikomentinge tumulabe ekibujjako obutukuvu mu nsonga eyo kiki era nze kinkwatirako ogenda okufuna emikolo gy'Ekingereza oba egy'Ekiwarabu olyoka oŋŋambe nti I qualify to be pure kati nze banzaalira mu bukyafu kiringa era bwe mutwalayo obunyonyi bwammwe okubusala mutwala obunyonyi bwabusale akakutambu kubanga oyagala bakasale mbobeere muyonjo n'obulwadde bulwawo okukwata mujja kufiira obwereere nze yanzaala taata yanzaalira mu bukyafu tongamba nti tebannaba kunsala nkulage nze nsobola okulaga tewali bukyafu bwonna ebyo ebintu bakiteeka mu bwongo wano n'olowooza bwe mba sikikoze era kikugambye nti kifaanagana na kiri kye bagamba mbu omwana bw'oba tomuwadde eyo
oba ne bagamba obufumbo oba tobukoze ku mpeta simanyi na hakika simanyi birala byonna tulina ekyo ekintu si kituufu. Era gwe bw'omalanga okuva ewaabwe wa mukyala wo n'ovaayo ng'abazadde bakkiriza obwo obufumbo butukuvu. Nze mbulangiridde mu 2026 obwo obufumbo butukuvu. Buli yagenda okwanjula obufumbo bw'olimu butukuvu. Ky'oyinza okukola pozi kugenda kusasula musolo gwa gavumenti. Nakugambako musolo gwa gavumenti ku nerabidde gundi office eyo bugimanyi mugikomenting. Genda osasula omusolo gwa gavumenti ogw'obufumbo ofune certificate. Omugaso gwayo nakugamba ogwo eyeyamba mu biseera by'okwebba nga mukyankalanye. Mwebba bulungi onayawula bino nayawula bibiri. Awo n'olyoka omanya nti yabagamba mwafuuka omuntu omu yalimba. Mugende kuto oyo n'atunula eno n'atunula eno tulabe bwe muli omuntu omu. Ono yekkame n'oli yekkame. Oli ali mu ekereziya ng'agamba kati mufuuse omuntu omu. Atya nze sobola kufuuka omu naye siri musiru. Ofuuka otya omu naye? So ebyo byonna byatugambibwa mu bitabo. Kati no ne bw'ofuna omusiraamu ng'oli mu kristaayo. Era taata w'omusiraamu amugale tuleetera omuntu omusiraamu gwe ng'okyali ku ebyo. Kati y'ensonga lwaki tuwulira enjiri eno. Kubanga omuntu okutuuka nga golozi lwakuba saagala nnyo kugenda specifically ku busiraamu oba mu kristaayo oba bulokole kuba kiri engeri gye kyewunzikamu. Tetusobola kusasula kutereeza abantu nga tubalumya mu mitima. Naye ng'amazima gali banaye tukirowoozeeko bulungi. Tusooke tukirowoozeeko just nga tewali busungu. Njagala banaye tukanye. Omuntu bw'oba oli musiraamu kiki ky'olowooza Katonda w'Obuyisiraamu wakukwatirako olowooza wa? Akukwatako. Njagala just kirowooze nga temunyiize. Anti wulira temunyiize. Katugeze gwe kyambadde. Katugeze gwe musoke. Twogera mannya ga wano oba gakiko oba katwogere kyonna. Gwese nnyunje. Njagala okakane nga tonyiize. Obuyisiraamu ne Katonda waabwe n'ebigenda mu maaso muli mutima gwo ng'okakanye ng'oli bw'omu mu nju osirise bw'oti ng'okozesezza ku bwongo bwo bwonna. Kwa kimanyi oli musajja mugezi oli mukazi mugezi ng'okakanye bulungi muli obwongo bukugamba nti Katonda w'Obuyisiraamu akwatirako wa. Kubanga olunaku lwenkeera ku makya nga Katonda bwe mugamba nti Katonda wange nyambe ettaka lino balitwala Katonda nkusaba nyamba abasajja bajje n'emmundu naye nga Katonda saawa ezo tasobola kumpulira nina mulinda ku saawa entuufu. Ate mbeere nga njogera mu lulimi olwo oluli eri gy'ava olutali Luganda njogere mu Luwarabu ate ntunule mu kutuukwe ne mala kantanda ne ntunula eri takuwulira tajja kumpulira. Saagala tunyiige. Njagala just tukirowoozeeko. Katonda oyo bw'omaliriza n'okwata ssente empitirivu n'olinnya ennyonyi Emirates n'ogenda ku ntaana z'Abawalabu n'ozikisingako n'okwata n'ejjinja n'okanyuga n'ojjamu zino engoye zeeno n'osiba akantu n'owulirira ddala ng'ekintu ky'okoze n'okoma buli omu n'agamba kulikayo mu nsi entukuvu. Banaye ensi yaffe yakyafuwala ddi. Era eri bagiyita ntukuvu. Eyaffe yakyafuwala ddi. Mutubuulire tunoonye sabbuuni. Mutubuulire tunoonye sabbuuni twoze ensi eno. Omuntu oyo y'omu saagala kwogera kw'oli yekka. Noono omulala n'atambula n'alinnya ennyonyi ne bagamba tutegese olugendo olugendo olutukuvu ne tusasula ne tugenda mu Isirayiri tulabe ku ntaana y'ani? Tulabe ku ntaana ya Yesu, tulabe ku ntaana ya Ibulayimu, tulabe ku ntaana ya Musa. N'okoma buli omu n'akwaniriza nnyo. Omuddugavu njagala nkubuuze nga tewali busungu bwonna mu bwongo bwo n'omutwe gwo omunene owulirira ddala ng'okugenda ku ntaana ya Musa oba ogenze ku ntaana eri special era egenda okuwa emikisa n'otuuka n'ofukamira nawo
nali nkirabyeko kubanga nange nakikolako n'ofukamira bwoti n'owanika emikono ng'okimanyi ntaana n'owulira ng'ofunye omukisa kyokka n'omaliriza nga bwodde e Uganda nze kyenkubuuza kirowoozeeko bw'oteeka ebifaananyi biri n'ogamba nabadde ku ntaana ya Musa n'ofukamira bagamba kulikayo ne bakugamba n'omukisa wagufunye naye nga kitaawo oba jjajjaawo ali e Hoima wolinyera baasi emitwalo 10 oba kati bali mu 15 simanyi oba wovugira emmotoka yo n'oteekamu emitwalo 4 n'ogenda n'okomawo owulira ng'okugendayo kitalo kizibu n'ebijja tayagala bisemberera omanye nga mu madiini bagaana n'abantu okulima ebijja butereevu abalokole tebabirima tebabya nnyimbe omanyi lwaki amakanisa mangi gakolimiddwa amakanisa nga gakolimiddwa n'emizikiti nga gikolimiddwa omanyi lwaki Afrika tusaba nnyo naye tubonaabona nnyo kubanga twagaana okugenda okusinza Katonda mu bajjajjaffe abatuufu ate bali basinza bajjajja baabwe abatuufu bali basinza baabwe abatuufu kubanga there is a fact that we can't deny amazima getasobola kugaana teri ddiini ebeerawo nga teri ku mizimu gy'abaafa ogambye otya teri ddiini ebeerawo era zino ddiini eziriwo zonna ziri ku mizimu gy'abaafa zonna eddiini zonna omusingi gwazo mizimu gy'abaafa genda weebuuze ekyo nja kisomesa emyaka gyonna genda weebuuze ddiini ki nga terina musingi gwa mizimu gy'abaafa era awo bulijjo bwe mbabuliza ekibuuzo nti bwe kibanga gw'olina eddiini nga teri mizimu gy'abaafa awo ojja gikomentinga munange nkulabe naye ekisinga okunnuma n'okunnakuwaza gye emizimu gye weesibako mu ddiini yonna gy'olina gikulinako akakwate omuntu omuddugavu ye muntu gw'oteekerawo ekibumbe nga seminti omugye wali ku hardware n'ofuna obutayimbwa n'obuyisaamu bwoti n'akatimba n'okabumba n'okakolamu feesi y'omuwarabu n'omubikako akagoye n'akwata wano akaliga omuddugavu n'ava eri n'afukamiraawo n'omugamba naye genda ku Sande ogendeko ewa jjajjaawo naye ofukamireyo n'agamba tekisoboka abo babi nnyo nze bwe kibanga okwagala muzeeyi wange we yaziikibwa owange yafa bwe kibanga okwagala muzeeyi wange we yaziikibwa ne ŋŋendawo ku Sande ne mutwalira by'ayagala omufu bwe kibanga kinfuula mubi nga golooza omulungi kwe kugenda mu Bawarabu nze kansigale nga ndi mubi mugende mumwe abaabazaala bali e Buwarabu nze kaŋŋende wange oyanzaala ali wali gundi kakiri watudde awo yeebase kaŋŋende awo neki kiba n'abazungu kye batuteekamu kuba ndaba tubirivingira nnyo mu ebyo kati eyo ensonga etandise okunnuma mu mutima baatuteekamu kye bayita racism obusosoze ne tutuuka ekiseera nga bo tebakyatusosola nga ffe twesosola ku lwabwe ebintu bibiri ebyo bikulu nnyo ffe twesosola ku lwabwe kati olw'okuba nga njagala komeka olwaleero tuzimbe omusingi omulungi njagala mutegeere ebigambo bino ekigambo ekisooka buli muntu yenna mukkirize nti Katonda yafa ye gwe gw'osinza owuwo simanyi obadde omusinza otya bwe tuliba tetukkiriza Katonda owaffe nti yafa tukyagoba nnyo empewo z'abakatonda abalala Katonda wabane owaffe nga kati bannayuganda wano b'Abafirika twogere ku nze naawe n'oyo alaba tuli aba yafa kubanga simanyi wali ogenzeko mu kanisa yonna n'osanga bagamba nti mpulira Yesu ng'ali wano ekyo kitegeeza mulamu oba mufu aba mulamu nti ali wano anti kati mundage baba mulamu talabika Katonda kifa mwoyo mwereza tuli ku Yesu ne Katonda banjawulo banjawulo nnyo Yesu ne Katonda Yesu nsonga za bya ddiini Katonda nsonga za humanity Yesu ne Katonda banjawulo era awo n'Abayisiraamu tutebeera tugenda teekako Muhammad ne Katonda abantu banjawulo nnyo Abayisiraamu yandibadde nga Yesu bamuyita Muhammad bantu banjawulo bannabbi banjawulo naye kati bonna abo bonna si balamu baafa kyekiri nti buli ddiini omusingi gwayo mizimu gy'abaafa kati tugende Katonda yennyini n'abandi abasaawa zino asobola okugamba nti Mukama kasita wooli Katonda alya talya
anywa mwoyo mwerere talina mubiri kati bwaba mwoyo mwerere kitegeeza mulamu oba mufu abamufu kati awo kasatukanyiza tuli babiri kati n'oli atubulira naye ajja kutwegattako kati bw'otuuka ku leve ey'okukkiriza nti mufu kyekiddako ekiddako kwe kumanya nti bw'aba mufu ekitegeeza mwoyo twogera mu nsi eno gye tulimu si mu nsi endala kubanga naawe waliwo ensi endala nga naawe oli mufu naye ffe twogera ku nsi gye tulimu waliwo mu nsi endala nga ffenna bali wano tuli bafu mu nsi endala kati oyo mufu ogwo muzimu gw'abaafa yafa emyaka nga 4 oba 13 kati ono yafa dda myaka mingi emabega eyo nsi y'abaani ensi eri gye nakugambako ey'abannabaana abaana abali eyo ffe tuba twagenda baatuziika mu ntaana era tuba tugenda baakaaba nnyo baakaaba tuli wano kati era bwe tuva ne tugenda ewalala katwogere wano we tuli Katonda mwoyo mwerere kiki ekigenda okugasa nga nsomesa enjiri eno bw'okimanya nti Katonda mwoyo mwerere kitegeeza tegusobola kukola kintu okugjako nga gulina gwe gulinnyeeko oba gwe gusseeko banga bamu ebigambo bibatabula ebimu ne bibanyumira ebimu ne babikyawa Katonda alinnya asobola okulinnya obaka abasinga banyumirwa ku batabuse banyumira nti asse naye lwaki abeere ku ggwe bw'aba taliiwo tolina bw'oba toliiwo talina kyasobola kukola okitegedde akole mu presence yange kitegeeza singa mukimanyi Katonda talina kyasobola kukola nga toliiwo nga tetuliiwo kubanga yafa guli mwoyo kati bw'otuuka ku leve eyo ogenda kutandika kufiringa kye tuyita sense of responsibility otandika okuwulira ng'ovunaanyizibwa nnyo okukola ekintu ky'olina okukola y'ensonga lwaki mwabeesiba Katonda wa Isirayiri nga mumuyita abayambe tasobola kubayamba kubanga ne Isirayiri bwe yatuuse ng'egenda kuba Iraani mpaayo eggulire eri nti baategese okuyita Katonda wa Isirayiri byadde bikompola bayisa Amerika muleete misaire enkambwe ne bakuba tebayise Katonda waabwe ffe gwe tuyita wano y'ensonga lwaki mulemererwa nnyo mu ntalo zonna tewetaaga kuyita Katonda wa Isirayiri yita Katonda wa jjajjaawo kubanga y'amanyi obulumi bw'olina mu famire y'amanyi okubonaabona kw'olina ewammwe kati ate abamu bwe bawulira nga njogera ku jjajja olwa colonial masters information bo balowooza ntegeeza masabo na bulogo era waliwo omwe yaŋŋambako tugende eno saidi ze Hoima kusanyusa bajjajja naye jangu otwegatteko kubanga owagira bajjajja ne mubuuza abange mbamanyi bali bukunja kati ne tuddira ekigambo ejjajja nga wali era nakati waliwo abagenda nga bw'awulira byenjogera alina ye gy'ayagala okukola ki okuntwala bwe njogerako jjajja grandparents I mean it bwe tuliba tetutegedde gye twava tetusobola kutegeera gye tulaga y'ensonga lwaki enjiri erina okukyuka enjiri yatulinde tugenda mu ggulu nfu okujjako lunanfunirayo omuntu nga mulambo guli awo gwavunda ne gumbuulira enjiri ekyo kirala omuntu atunula bw'ati kubanga yasomye ekitabo takulimbanga kintu kyonna takulimbanga kintu kyonna sirabanga kintu kitubonyaabonyeza mu nsi muno nga muntu asomye ebitabo sirabanga kintu kitubonyaabonyeza era buli lwendaba omuntu ng'akutte ebitabo bw'ati ndaba omutebo ne ŋŋamba oba oyo agenda kutemula baani kati bitabo ki byotegeeza byonna kati gwe tosomesa baana nasoma Abbott naye ate olina n'essomero nasoma Abbott obadde okimanyi nti mu ndaba eya bulijjo waliwo omutemu akutte Korani naye bambi nga tamanyi atambulira mu mukwano kubanga etugamba obutemu ndowooza abawuliriza bategeera kye ŋŋamba waliwo omutemu akutte Bayibuli waliwo omutemu akutte dictionary waliwo omutemu akutte ffe we twasomeranga waliwo ebitabo bye bawandiikanga byegenze binzigwa ne mu mutwe ebya physics ebyani twasomanga bingi naye ne mutwe bigenze bivaamu kati
ebitabo bino bw'ogenda n'osoma ebitabo by'enzikiriza birina ekintu kye bikuwa ekikyamu kye tugenda ogoba mu mutwe. Ekisooka nakyogeddeko obufumbo obutukuvu nti tebuliiyo. Nakubuulidde mbu nfuufu mu nfuufu tewava mu nfuufu, tewava mu vvu. Bikubuulira nti waliwo agenda okujja ng'ava mu ggulu, agenda kudda atunone. N'obeera awo n'okanula amaaso osanga n'omuntu omukulu ng'atunula bw'ati alinda omuntu. Bikubuulira nti waliwo agenda okuyamba mu bizibu by'olimu. Omanyi ng'enjiri eyo ey'ebitabo n'obutemu bwayo bikubuulira mbu omulabe w'omusonyiwenga. Era wekiri nze mbabuulira kanjogerenga taata kuba emyaka gye ndimu gino 6. Negwe ewuwe enjiri obuulira njiri ki? Ate kati yakusonyiwa ndi mu kubuulira njiri yeno gy'obuulira.